Bw'obeera omukulembeze kirungi okusigala ng'otambulira mu kumanya kubanga okumanya tekukuma. Bw'otuuka ekiseera n'ogamba nti kaakati nze nkikubye nnyo awo oba otandise okwonooneka. Tulina tambulira mu kumanya, mu kwongerako, mu kwongera okutegeera ensi nga bw'etambula. Nelson Mandela yagamba nti education is the most powerful weapon you can use to change the world. Nti okusoma oba ebyenjigiriza kyakulwanyisa kinene nnyo ekisobola okukozesebwa okukyusa ensi. Ate nga kituufu. Kubanga abantu baba nga basomyeko nga bayigirivu. Bibeera byanjawulo, eggwanga eryo libeera lyanjawulo nnyo n'engeri gye balondamu, n'engeri gye basalawo, engeri gye bateeka abakulembeze ku nninga ebeera yanjawulo. Kyovudde olaba oba oliawo gavumenti eno ebyenjigiriza tebiteekako nnyo ssira. Tubeereyo mu palamenti nga tubiyombako. UPE Universal Primary Education kibayita capitation grant nti zino ssente zigenda kuyisa omwana ono mu ssomero ebyenjigiriza bye naki. Buli mwaka buli mwana bamusasulira $200 omwaka gwonna. Si wiiki, si mwezi, si taamu, omwaka gwonna. Kakati gwe teebereze $200 omwaka omulamba. Oyo omwana gwe basuubira nti ajja kutuula ebibuuzo bye bimu n'abagenda mu masomero agali wano e Kampala. Oyo mwana gwe basuubira nti ajja kusobola okompiitinga n'abaana abali mu nsi endala zonna mu nsi yonna. Tekisoboka. Kyovudde tusigala tuli mabega. Ne tugamba nti abasomesa bonna basasulwe bulungi. Gavumenti yo yagamba nti tujja sasulamu abasayansi bokka. Ate abalala aba arts bo si basomesa, bo tebasomesa ssaawa ze zimu, tebatula mu classroom y'emu. Of course kyeyakola Mwai Museveni n'abayita n'abakangakanga bwe mutagende mu class tujja bagoba. Bambi abasomesa ne batya, aba arts ne baddayo okwekalakasa ne bakuyimiriza ne baddayo okusomesa. Naye ebyaddala bw'obigoberera abasomesa bali mu kibiina naye tebasomesa nga bwe kirina kubeera. Kubanga tebali motivated, tebajja kuwaayo buli kimu ekibalimu okusomesa abaana bano obulungi. Kubanga si basanyufu. Bisaako bya mpola mpola kati golowooza nti bali mu kibiina basomesa naye nga ate tebasomesa. Kati kyovudde olaba ffe tugamba ebintu ebyo tulina obbikyusa. Gavumenti yaffe egenda bbikyusa. Tuteeke essira ku byenjigiriza kubanga abantu abasomyeko abayigirivu tebajja kukola nga bino muze mulamu Mwai Museveni alambula n'agenda okulambula abalina obubizi, abalina obukoko obusatu. Bambi abantu abaavu najja n'afukamira n'amuwa ebbaasa erimu ba $500 oba mmeka. Kati omuntu asomyeko abagamba nedda saagala bbaasa yo, njagala luguudo, njagala mu ddwaliro, twagala mirimu ng'abavubuka. Kati kyovudde olaba batubeezaawo ffe kye twagala kikyuke ng'abantu bamanye ekyokukola, bamanye ekyokubanja abakulembeze baabwe, si just bbaasa bwe twagala okusomoka. Era Pulezidenti njagala kugumya nga tumaze okutwala obukulembeze ate ekyo nga tekiri wala nnyo. Tulina obumalirivu, tulina obusobozi obuddukanya gavumenti. Kubanga tekikomenda ku bakulembeze nti buli gane bafuna zi masters ne tuzifuna aba Harvard naki. Twagala kireme koma ku bakulembeze ab'oku ntikko. Fenna tubenga tumanye ekyokukola. Kwa President ngali mu State House si abeera akulembera yekka, abeera n'abakulembeze ab'enjawulo. Kati kino kitulaga nti ffe tuli ready okuddukanya gavumenti. Okusoma kikulu nnyo era ndabamu abantu bangi, ndaba n'abakulembeze abamu abava mu Nakawa West mwebale kusoma. Muyimirire kale President alabe nti ab'Nakawa tusoma. Obalabye President, obalabye abo bakansala abafaabo basomye. Mwebale butatuswaza. Ekyokusoma ekyokuyiga kikulu nnyo. Ate okuyiga tulina okimanya nti okuyiga waliwo okuyiga okubeera mu kilaasi, university, nakino okola degree, masters, PhD n'ebirala. Ni waliwo n'okuyiga nti ogenda kubangulwa. Nti eno kosi gye musomye oyinza obutagiteeka ku CV yo n'ekuweesa omulimu naye kubangudde tekulese kyekimu. By the way no ne ku CV muziteekeko tomanya. Ujja kutuuka mu ofiisi omuntu ategeere nti ntambuza emirimu gyaffe nga NUP. Bw'analabako kakoosi ajja gamba ono gwe njagala ono abimanyi. Tubayozaayoza mwebale kuwaayo kaseera. Bw'obeera omukulembeze kirungi okusigala ng'otambulira mu kumanya kubanga okumanya tekukuma.
Butuuka ekiseera n'ogamba nti kaakati nze nkikubye nnyo abo botandise okwonooneka. Tulina tambulira mu kumanya, mu kwongerako, mu kwongera okutegeera ensi nga bw'etambula. Nelson Mandela yagamba nti education is the most powerful weapon you can use to change the world. Nti okusoma oba ebyenjigiriza kyakulwanyisa kinene nnyo ekisobola okukozesebwa okukyusa ensi. Ate nga kituufu. Kubanga abantu babanga basomyeko nga bayigirivu. Bibeera byanjawulo, eggwanga eryo libeera lyanjawulo nnyo n'engeri gye balondamu, n'engeri gye basalawo, engeri gye bateeka abakulembeze ku nninga ebeera yanjawulo. Kyovudde olaba oba oliawo gavumenti eno ebyenjigiriza tebiteekako nnyo ssira. Tubeereyo mu Parliament nga tubiyombako. UPE Universal Primary Education kibayita capitation grant, nti zino ssente zigenda kuyisa omwana ono mu ssomero ebyenjigiriza bye naki. Buli mwaka buli mwana bamusasulira $200 omwaka gwonna. Si wiiki, si mwezi, si taamu, omwaka gwonna. Kakati gwe teebereza $200 omwaka omulamba. Oyo omwana gwe basuubira nti ajja kutuula ebibuuzo bye bimu n'abagenda mu masomero agali wano e Kampala. Oyo mwana gwe basuubira nti ajja kusobola okompiitinga n'abaana abali mu nsi endala zonna, mu nsi yonna. Tekisoboka. Kyovudde tusigala tuli mabega. Ne tugamba nti abasomesa bonna basasulwe bulungi. Gavumenti yo yagamba nti tujja sasulamu abasayansi bokka, ate abalala aba arts bo si basomesa, bo tebasomesa ssaawa ze zimu, tebatula mu classroom y'emu. Of course kyeyakola Mwai Museveni n'abayita n'abakangakanga bwe mutagende mu class tujja bagoba. Bambi abasomesa ne batya, aba arts ne baddayo okwekalakasa ne bakuyimiriza ne baddayo okusomesa. Naye ebyaddala bw'obigoberera abasomesa bali mu kibiina naye tebasomesa nga bwe kirina kubeera. Kubanga tebali motivated, tebajja kuwaayo buli kimu ekibalimu okusomesa abaana bano obulungi kubanga si basanyufu. Era ne tufuna checks ezavaamu $200,000. Omugatte kwolwo olunaku twafuna $1,156,000 n'Emitwalo 7,900. Naye twafuna abatusuubiza baali bangi nnyo, era ng'abo abatusuubiza ssente zibalirwamu $869,000 n'Emitwalo 53. Owamu abawaayo n'abasuubiza tusuubira okufuna $1 billion n'Emitwalo 3,227. Ku lunaku olwokubiri twasobola okuŋŋaanya mu cash $21 n'Emitwalo 19,600. Ezo zajja mu cash, ate ne tufuna ssente ku mobile money $19 n'Emitwalo 7 beddu. Owamu omugatte ku lunaku olwokubiri twafuna $4 n'Emitwalo 89,600. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Summoned us to the police to ask us, what do you teach? And all that. But we told them that, but you people also have Chankwanzi where you teach people how to steal and hide the evidence and all that. Why are you also bothered by us who are teaching integrity and leaders of value? So they found themselves in a big trouble, but when we went for that meeting, they promised that anytime
we shall raid that school and even close it down. Level 1, level 2, and level 3. So this is level 1. And under level 1, we teach political and constitutional history of Uganda. Ebyafaayo bya Uganda babisoma era bano bakuguse mu byafaayo bya Uganda. Ne tusomesa the philosophy of the National Unity Platform. Philosophy nga tubasomesa values z'ekibiina kyaffe, structure y'ekibiina n'ebirala. Bano ne tubasomesa the art of public communication. Era Comrade Waiswa, era abazze wano ne boogera mulabye nti bakuguse nnyo musomere lya art of public communication. We are very, very proud of those people who spoke on behalf of the teams. Baina essomo lye bayita pathways to political change. Eryo zibu nnyo sigenda linnyonnyola ne mu Luganda. Then ne basoma leadership with action. Not just being a leader, but how do you impact lives and society. Then ne basoma governance and civil liberties. Bano abantu, Mr. President and our keynote speaker, bakuguse mu nsonga y'okumanya eddembe lyabwe. Era bano tosobola kubanyigira mu ttooke kubanga bamanyi eddembe lyabwe we litandikira ne we likoma. So mbadde nkyali recognizinga ababasomesezza ne mbagamba nti public communication abadde abasomesa omu gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro n'ogatako Innocent Tegusulwa. You chose to do what you can do in your capacity, which is better than doing nothing. I'm here because despite of all the risks you face, despite of the pictures on those walls of your comrades who have died in the struggle, despite of your colleagues being locked away in this beautiful country's jails without any fair trial, despite frequent threats of crushing you for no good reason, despite the everyday risk of being rounded up and driven away for torture, despite temptations of big monies being thrown at you, you people still stand by what you believe. I respect that. Yes, it is indeed surprising that with all that has happened at this place, you can still come here and find people seated here. You would only expect a fool to sit in such a place. Because for some, even just passing there, they have to run. Because this is a dangerous place. It's like what we used to hear about Bermuda Triangle. So for you to choose to still stay in a place that is that risky to be, especially where the risk is not for having broken any law, but for standing by a certain cause. I really respect that. Whether I agree with it or not, I still respect it. And especially because we don't have many people today who are willing to take such a stance. The third reason I'm here is because of your constant efforts at making yourselves better. You have challenged many of us at individual level, we who consider ourselves to be more worthy. You have challenged old political parties and seasoned politicians. Chose to study is to maximize your happiness in some way and to minimize the pain that would come from not doing this course or the pain that would come from not being informed. The reason you go to hospital when you're sick is to minimize pain. The reason you seek for a well-paying job is to minimize happiness, rather to maximize happiness and minimize the pain of poverty or being broke. The reason you buy a car or build a house, the reason you produce children and take them to school is more or less the same. The reason why human beings at one point came up with the idea of having a government above them is so that it would help them to do things that they could not do individually. I don't think human beings set up governments as an end in themselves, as that a government was a good thing to be there just as a government. It was set in place to help them achieve things that they could not achieve individually
as a way of maximizing happiness, especially to protect their lives, to protect their liberty or to safeguard it, and their property. People agreed to pay taxes for the sake of what they expected in return. Therefore, governments in the modern sense were precisely created by human beings in order to maximize happiness and minimize pain. Not so that the powerful can maximize their happiness at the expense of the weak or subjects. The forms of government that survive on exploiting those under them have been tried in human history and found to be unsustainable. Even though some parts of the world still insist on them, they are not sustainable and they end up crashing, unfortunately, with so many people over time. We then realize that it is not enough for us to pursue what makes us happy and minimizes our individual pains without regard to the happiness and pain of others. The limit of your search for happiness is that point at which your happiness starts causing pain to others. This is where a sadist's view of happiness becomes problematic. A sadist is someone who gets happiness from the suffering of others. It is a mental disorder. If you ever see someone celebrating the pain of others, and especially if they are not celebrating the pain of an oppressor, then that person has a mental disorder. Because naturally, you would feel bad or something would haunt you if another person is going through pain. A person who celebrates the torture of another is a sadist, except, and I want to emphasize, except if the one whose suffering is being celebrated is the kind that causes pain to others. I'm one of those who believe that it's not a bad thing to celebrate the pain of an oppressor. Throwing that at me when I lost my brother, but the difference is my brother was not an oppressor of anyone. I'm not an oppressor of anyone, or so I would want to believe. So celebrating his death wouldn't really make sense in that context. But if the person who has died has been making the life of others unbearable, it is understandable why those people would celebrate naturally. Ideally, as human beings, the most ideal world would be one where we care about maximizing each other's happiness and minimizing each other's pain. Many conflicts in the history of humanity have been caused by a desire of different individuals or groups to exclusively care about their happiness without being bothered about the pain of others. While we human beings boast about being the only rational animals, it is strange how our rationality often fails to show us that a world where the happiness of some individuals is based on the suffering of others is never sustainable. How does our rationality fail to show us that almost obvious case? The one whose happiness inflicts pain on others can never really be happy in the long run. I repeat, the one whose happiness inflicts pain on others can never really be happy in the long run. They live in fear. They keep worrying about what their victims could be planning. Their display of anger and violence is not always because they want to show power. It is mostly because they are frightened. Have you ever observed the reaction of a dog that is trapped in a room when you get in? The anger it shows as it growls is actually born out of fear. That is why the slave abolitioner Frederick Douglass said that no man can put a chain on the leg of his fellow man without at last finding the other end fastened around his neck. I repeat this quote from Frederick Douglass. No man can put a chain around the leg of a fellow man or a fellow woman without at last
finding the other end of that chain fastened around his own neck. And it's partly why the oppressors live in fear. Much as they will chain others, that chain is also around their necks. It is not really a good thing to live in fear all the time. One of the reasons they would have high security, unnecessarily high security, is because they are afraid of what those they lead, which is a contradiction. Why should I fear people that I lead? Especially if I assume they love me. Knowing then that no one desires pain, and that often the pain we cause to others ultimately affects our happiness, we should all seek to pursue a life that aims at achieving the greatest happiness possible for everyone and the least pain possible. As you think about what you should be as a leader in your different capacities, seek to be that leader who does not prioritize his or her own happiness, even when it harms others. Corruption becomes wrong because of how it harms others for the sake of the happiness of some. I imagine that some of you are planning to stand in the forthcoming election, some of you graduates. I have already seen posters with all sorts of catchy slogans, some clearly deceptive. Do you really mean your slogans, or it is just a bait to catch voters? What is motivating you to stand for that position? What is motivating you to sell your property to raise funds for campaigns? Is it to maximize the happiness of those you seek to represent? Is that the reason why party cards are a do or die? Is that why people fight and treat each other as enemies in elections? Is it mainly about competition to serve? Are these people who are almost willing to kill each other simply competing to serve? That I would die in order to be the one to serve people? I think we need to reflect about that. What is the balance between personal interests? Thank you. What is the balance between personal interests and the interest to serve? While we congratulate you, the graduates, for having accomplished the leadership training, your certificate is not what we celebrate. We celebrate what we expect you to have become. We do not expect you to always remind us about what you studied. We simply want to see the difference in your actions. It should be your actions to announce what you studied, not just the certificate or your words. We don't primarily care about the quality of the dog in the fight. We mainly care about the quality of the fight in the dog. As Wole Soyinka once said, a tiger does not announce its tigritude. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezese Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kumala. Nja kulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu bantu ababeeranga awo mu biseera bya ghetto, ndi musanyufu okulaba nti ate mu kweyubula kwaffe tetweyubudde nga Lopu bw'agambye Comrade Ssenyonyi bakulembeze bankutiko bokka. Ne mu abo mwe mwali nga ndabyeko Dogo City One, oyo yali omu ku bo. Ndabyeko Pafuje wali wano, Pafuje yali omu ku bo. Era mu abo abaana abaali ngaawo nga bayaye baawo mwe twafuna n'omu ku bakulembeze
gwe bayita Twaha Amin oyo ng'akiikirira Naggulu. Naye njagala okwebaza mwenna baganda baffe abaawulira omulango ogwo ogw'okukkiriza okuyiga era ne mwenyigira mu kusoma okwo. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga tupasinga out oba nga tutikkira abayizi okuva mu ssomero eryo. Mbeebaza nnyo, mbeebaza okumanya ensonga enkulu ti kino tekikoma ku muntu omu, naye kikulu nnyo bwe kyomanyi n'okiyigiriza omulala naye n'akiyigiriza omulala naye n'akiyigiriza omulala. Y'engeri gye tusobodde okubeerawo. Bye tumanyi tubimanyi kubanga baatusookawo baatuwa omukisa ne tubiyiga. Kyova olaba mbagamba nti yali mutuufu nnyo omugezi Malcolm X bwe yagamba nti okuyiga ye passport egenda okutwambuza okutuusa mu biseera by'omaaso ebyokweyagala. Yali mutuufu nnyo Steve Biko bwe yagamba ekyokulwanyisa ekyasinze okuba eky'amaanyi nga kiri mu mikono gy'oyo anyigiriza bwe bwongo oba endowooza y'oyo anyigirizibwa. Era yali mutuufu Che Guevara nga tugamba nti omulimu gw'oyo mulwanirizi w'eddembe ogusookera ddala kwe kuyigirizibwa oba okubangulwa. Kya kitiibwa nnyo nti ne mu kaseera kano tulina ate ababanguddwa mu nnono yaffe, mu ntegeera yaffe, mu birubirwa byaffe n'endowooza yaffe n'entegeera yaffe ng'aba National Unity Platform. Nina okumanya wa gye tuva ng'eggwanga, musobola okumanya n'okusalawo wa gye tugenda oba gye tulina okugenda. Tosobola kumanya wa gy'olaga nga tomanyi gy'ova. Nedda, omugezi omu yagamba the farther back you look is the farther in front you see. Teweetaaga kulengera nnyo mu maaso okumanya gy'olaga. Nedda, tunula weetegereze wa gye tuvudde. Kijja kuwa ekifaananyi okulaba wa gye tulaga oba n'okuwa endowooza oba ebirowoozo enteekateeka wa gye tulina okulaga. Ekyo nno kye tuliko olunaku lwa leero bassebo ne bannyabo. Njagala obbayozaayoza mwenna abeewaddeyo abatindiza eŋŋendo nga muganda waffe okuva e Kasese n'ojja n'obeera part of us n'ojja n'oyiga. Njagala okusalutinga abaganda baffe ndabye Jona wano omu ku bakulembeze ababannamawulire baffe okuba nti mu schedule eri bize osobodde okwewaayo n'osoma. Nayitayoko ku ssomero nasanyuka nnyo n'okusangayo abantu abatalina kye beetaaga nga ba star already nga muganda waffe Dax Cartel music star already naye newaayo ayige. Ogwo nno gwe mwoyo n'omutima gwe twetaaga ffenna ng'eggwanga. Mbayozaayoza nnyo bassebo ne bannyabo, mugende mutuweese ekitiibwa, mugende mulage ekifaananyi kyaffe. Yemmwe be tuyina buli gy'otambula njagala omanye nti otambula naffe ffenna n'emikisa gyaffe gyonna n'obwesigwa bwaffe bwonna. Mutuweese ekitiibwa. Abantu abanaabalaba bajja kusinziira ku mmwe okutupima. Mukole kyonna kyonna kye musobola okutuwa ekifaananyi ekirungi. Bye muyize temubikomya ku mmwe mwekka. Batuyigiriza abatuli ewamwoyo nti tosobola kukuma tabaaza ate n'ogibikkako ekibbo. Bw'okuma etabaaza olina ogireka ekitangaala ne kyakira buli omu. Ate omusubbaawa tegulina kye gufiirwa nga gukozeseddwa okukoleeza ku musubbaawa omulala. Muli misubbaawa bassebo ne bannyabo, mugende mukulaanye emisubbaawa emirala. Ensi eyake, ffenna twake, tufune ekitangaala. Omugigi gwaffe gusobole okuyamba omugigi gwaffe gwennyini n'emigigi gyonna gyonna eginaddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwewaayo, mwebale nnyo, mwebalire ddala ate mufuuke bakulembeze. Not even the sky is the limit. Banange leero saatesetese kwogera bingi nga mbadde neererejja ennaku eziyise. Olwaleero nange okufaanana n'abalala bali wano, nange nazze kuyiga mu bigambo eby'amakulu ebiva mu mugenyi waffe omukulu Dr. Spire we tubadde tuyigirako from a distance. Mwenna abajjukira munajjukira ti Professor Spire abadde wanjawulo nnyo. Waliwo omukulembeze gye buvuddeko yagamba nti mu biseera biri ebyayita abayivu omulimu gwabwe balina okusalawo kwa mirundi ebiri. Either okola omulimu gwabwe n'akeera ku makya n'asiba ettaayi n'agenda ku university n'asomesa n'awandiika ebitabo n'asirikiraawo, oba okudduka mu ggwanga babaawo okwogera mazima.
twagala okusima ssebo Dr. Spire nti tobadde ngaba intellectual ab'omulembe guno abamanyi amazima ate nga bagezi naye nga amagezi gaabwe bagakozesa kukuumira mu kifo obutali bwenkanya. Ssebo okoze omulimu gw'amaanyi gwe watandika zi exhibitions omwali n'eya parliament n'olabisa abantu bangi omuli ne bakyali baffe naye oba oli awo ekyo omuntu yenna yenna ayagala ensi ye kyalina okukola okulaga amazima. Ssebo tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Olunaku lwa leero lwa nkizo baganda bange ate eri nze lundeetera ebirowoozo bingi kuba bwe ntunuulira abayizi baffe olunaku lwa leero abagenda okutikkirwa n'okufuna certificates obwongo bwange budduka ne buddayo emyaka mingi nnyo emabega. Ekifo ekyo kyennyini abala essomero lyaffe ery'obukulembeze twakiyitanga barracks nga tukyali ba fire base crew. Ekifo ekyo lyali kuŋŋaaniro ly'abaana ba ghetto bonna gye bavudde mu kupambana kwabwe, abatembeeyi nga bakooye nga bapoyeraawo, abavudde okwoza emmotoka nga bapoyeraawo, n'abava okunyakula obusimu nga nabo bapoyeraawo. So yali nga ntabiro y'abaana ba ghetto era ebiseera ebyo ng'eyali ghetto president nafunanga omukisa okunyumyangamu nabo. Ekyenjawulo nti nze nalina omukisa nga ndi mwana wa ghetto naye nga nasomako weewaawo nali saagenda wala era nga wetusinkanira ne twogera ku mbeera ze tuyitamu. Mu mwaka gwa 2016 nasalawo okuddayo ku ssomero okusoma amateeka era twalina omusomesa waffe yatusomesanga amateeka yali tanakutuka kiwalaata, sigamba nti yakikutuka. Omusajja oyo yali muwanvuwanvu we abamu temumumanyi bali bamuyita Lubongoya. Naye nga buli lecture gye tumala mu law class bwe nva ku university ate eyo lecture nzija nengimenyeramenyeramu bakyali bange mu ghetto. Ebiseera ebyo kyatukolanga bulungi kubanga ffe twali tulina ensisinkana ey'enjawulo eyeebangula nga buli omu kyamanyi akiyigiriza omulala kuba mu ghetto twalina enkola eya each one teach one. Ngera ky'omanyi okiyigiriza banno mu lulimi lwabwe. Kya kitiibwa nnyo nti tugenze tweyubula okutuuka ku kiseera kino. Naye nga tetunaba kweyubula wajjawo obwetaavu era ne tuyitibwa. Tulina okukkiriza nti guno omulimu Katonda yatuyita tugukole. Era omulimu ogwo twasala ogukola twatandika ekisinde kye bayita People Power Movement ekyayiyubula ne kifuuka National Unity Platform era nga mu kifo ekyo bwe twateeka ekitebe kyaffe ekyasooka abaana abageto basooka ku complaininga kwemulugunya nti fada ate ekifo kyaffe we tubadde tupoyera naffe obadde tuyigirizaamu olwo actually ate kati okiwadde bano ba actually bennyini. Mu kubaddamu nabagamba ngezaako okusembeza kumanya gye muli. Kyali tekirabibwa kiseera ekyo nebaza Katonda nti kitandise okulabibwa. Tujja kusigala nga twogera ne National Unity Platform. Katonda bw'aba ayagadde ekyo ne kitambula bulungi awo nga tubeera basatu. Kati abasatu tuteeka okukkirizaganya oba waliko ekibiina ekirala kyetukola kyetwongerako ne tutambula wamu. Ate ekirala ekibadde ekyobunafu emabega eyo gye twagezaako okuzimba ne tulemwa okuzimba omukago ogw'okuvuganya mu politics z'eggwanga ng'abantu baali baagala ebibiina ebibanga byagala kwegatta nti bakkirizaganye ku nsonga zonna eziri ku mmeeza. Endowooza yaffe enaku ezo zonna emabega nze yange nga ndowooza nti temuteekwa okukkirizaganya ku nsonga zonna 100 ku buli 100. Kwegamba tujja twagala tubeere n'omubaka omu ku buli level yonna okuviira kimu ddala wansi okutuuka waggulu. Naye ate n'okulaba engeri gye tukumamu akalulu awamu, engeri gye tusobola okwogerera ku ensonga z'ezimu ze tuba nga tutambuza okulaga abantu engeri gye twagala eggwanga litambuzibwemu, ensonga ze tulina okulaba nti tugonjoola ebizibu ebiriwo, ebyo byonna musobola okubikkirizaganyako. Ekisooka twegatte okuzaamu abantu essuubi.
abantu barema okulowooza nti ekintu kiwedde kubanga General Museveni yagala kwesimba opposition eri okwawukana ne tugamba tuteekwa okuzimba enkolagana eyaffe ANT ne PFF egyo tugitaddeko omukono kati fe ababiri tujja kubanga tutambula nga omu nga tuyingira mu kalulu kano naye nga tetunayingira kati ababiri tubadde nga tuli mu in touch with the National Unity Platform PFF ngeri in touch NUP ngeri in touch with ANT kati fena ababiri abatadde omukono mbwe mbanga mwine ensonga 5 ne mukkirizaganya ku nsonga 4 mu 5 bwe mukkiriza mu 5 kirungi nnyo era kyekyanguya olutambula lwammwe naye bwe mubanga temuzikirizaganyizaako ezo ensonga 5 ne mukkirizaganya ku nsonga 4 zokka mutambulira ku nsonga ezo 4 eri emu gye mutakkirizaganyizzaako mugiteeka ku bbali ate muteeka okukola ebintu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa mu ngeri okulaba nti ensonga eyo emu gye mutakkirizaganyizzaako tevaamu ntalo ne mukulembeza ziri 4 ne muzituukiriza ekyo kizaamu abantu essuubi n'abantu okumanya nti abantu bano ba buvunaanyizibwa kintu ekyagala tukiteeke kwessira naye ne bwe tuba nga tetukolaganye mu mukago okuyingira mu mukago ne muteeka emikono ku lupapula buli kibiina ne kisigala ku lwakyo tusobola okwogera okulaba nti tetukubagana ono takuba munne gwe genda otunde ensonga z'olina lwaki abantu bakkirizeemu nti musobola okukwata eggwanga ate mulitambuze mu kuba eddungamu tokuba munno ffena tutunuze emitutu gyaffe kwabo betwagala okuggyawo General Museveni ne NRM ekyo tusobola okukyogerako ne bwe tuba nga tetuli wamu bwe tukituukiriza nakyo kizaamu abantu essuubi era tuteeka okukolagana okulaba nti tulwanirira abo abali mu makomera tulwanirira abo abanyigirizibwa ffenna oba twegasse oba tetwegasse ekyo tuteeka okusigala nga tukikola kubanga bana bwe tugezaako okujja mu gavumenti ekisooka balina okutya n'olwekyo okwagala okusigala mu buyinza bateekwa okukozesa methods ezo ze bakozesa kubanga bamanyi nti bwe banga tebatadde okutya mu bantu n'okukozesa ssente bamanyi nti kuliko engeri gye basobola okusigala mu buyinza n'olwekyo tuteekwa okukisuubira nti bajja kukikola era ndowooza kijja n'okweyongera okusinga bwe kibadde kubanga beesi ya General Museveni ne NRM egenze ng'ekola ki ng'enarrowinga bwe baali 21 bongedde okuluzinga support kati n'olwekyo okukwata obuyinza bateekwa okukozesa amaanyi agasinga ge bakozesa 21 mu kutiisa abantu nze ndowooza kisobola n'okusinga ku ekyo kye twakalabako bino ebyakawempe abantu byeboogerako nnyo mu kulaba okwange mpozi Katonda ng'atubeerere n'ekisa ndowooza embeera esobola okusingako obubi n'okusinga ku eyo gye twalaba ekawempe naye nga tetunayingira mu mwaka guno ogwakalulu tubadde nga tutambula mu byalo nga tugenda ku magombolola nga tusikiriza abantu abeesimbu okujja mu kibiina kubanga nga tumanyi nti ekibiina kyonna ekinaaba nga kizimbye mu kyo obusobozi bw'okukyusa eggwanga kiteekwa okuzimba omusingi oguli ku empisa abantu abali mu kibiina ekyo ze balina abantu abeesimba abantu abakkiriza mu bwerufu abantu abakkiriza mu bwenkanya kubanga abantu ab'ekika ekyo bwe banga bali mu kibiina ku levels ezo zonna bwe bakwata eggwanga mu okulembeze bw'eggwanga kitegeeza banajja kuwa kye balina ate si ffe nga enti ffekka ekibiina kyonna ekibanga kyagala kukyusa eggwanga lino omusingi ogwo gwe bateeka okuzimbirako kubanga okukwata obuyinza kintu kimu okukyusa eggwanga kintu kirala kati
engeri gye tutuuse mu period eno ey'akalulu ekyokutambula mu byalo tukiyimirizza katugenda kuyingira mu kalulu myezi ezigadde Katonda bw'aba yagadde n'atubeera n'ekisa ne tukwata obuyinza kijja kutwanguyira okutambuza eggwanga nga bwe tuzimba ekibiina ekyo bwe kiba nga tekibaddeewo twagala twenyigire mu kalulu tusaasanye enjiri yaffe ensonga zaffe kyetwagala okukola okusikiriza abantu okusooka okusikiriza abo abanasimba ku tiketi yaffe ku levels zonna naye mu kkubo eryo twamanya nti kyagala twegatte ekisooka twegatte okuzaamu abantu essuubi abantu baleme okulowooza nti ekintu kiwedde kubanga General Museveni yagala kwesimba opposition eri okwawukana ne tugamba tuteekwa okuzimba enkolagana eyaffe NT ne PFF egyo tugitaddeko omukono kati ffe ababiri tujja kuba nga tutambula nga omu nga tuyingira mu kalulu kano naye nga tetunayingira kati ababiri tubadde nga tuli mu in touch with the National Unity Platform PFF ngeri in touch NUP ngeri in touch with ANT kati ffena ababiri abatadde omukono tujja kusigala nga twogera ne National Unity Platform Katonda bw'aba yagadde ekyo ne kitambula bulungi awo nga tubeera basatu kati abasatu tuteekwa okukkirizaganya oba waliko ekibiina ekirala kyetukola ki kyetwongerako ne tutambula wamu ate ekirala ekibadde ekyobunafu emabega eyo gye twagezaako okuzimba ne tulemwa okuzimba omukago ogw'okuvuganya mu politics z'eggwanga ng'abantu baali baagala ebibiina ebibanga byagala kwegatta nti bakkirizaganye ku nsonga zonna eziri ku mmeeza endowooza yaffe enaku ezo zonna emabega nze yange nga ndowooza nti temuteekwa okukkirizaganya ku nsonga zonna 10 ku buli 10 Uganda ey'enkya